tusooke tulaba akatambi kana akakadaama gwe bakutte ng'ayagala okuwa boyfriend we obutwa ng'ayagala afe aveewo. Ensonga lwaki abadde ayagala okumuwa omutwa gye tuza okubeera nga tudisikaasingako, na lwaki ensonga y'okuwa abantu obutwa esusse naddala ku madungu oba mu nsi z'Abawalabu. Oluusi ne twekwasa Abawalabu nti be babikoze, kumbe bannayuganda bannaffe be baatwagaliza okubeera nga tufa. Sooke tuwulize akatambi kane tukalabe bulungi nnyo, then tukomewo ne audios enkambwe ezigoberera kana akatambi. Akatambi ke kano. Let me tell you the truth. Bichi watadde. Kakugamba mazima foundation. Tonkuba nti kakugamba mazima. Let me confess. Bichi watadde. The truth is I was just thinking about it. Nyabo. Kwa kunsanga kuyali modra. Ova kuyogera ngenda kukuba mbadde awo yanambi uli. Yes, ekituufu. Gwe. Ndowooza mulaba omukazi yatadde obutwa eriwo ecupa. Bino. Nawe yulidde biki byewataddemu. Wala yisina kyena taddemu babambi. Tonkuba nkubulira mazima. Ova kwogera ataddemu. Nena namugambye sisobola. Kati nga buto nabuzzeeyo. Nyabo. Unyamu. Kyekyo. Temuli butwa. Kyekyo ekiwunyamu. Temuli butwa juisi yawunya. Bakadaama. Nange kenyini namunywedde kuba nange juisi munywako fulirangako basakadaama nga bakogera muwala nti nempunyako wagenza olazijayigirasi si wayogedde tufatinensi mazima ddala naye nga wadda juisi oyo munywera mu glass juisi ono toyogedde naye kiro nti nojeyegirasi najeyegirasi obadde juisi ono munywera mu glass foundation nyabo ibikula messages obadde osindikira oti enakupostinga buliwa akazi kagumu. First of all, party we bamukubidde empisitira kubeera ebyo nga mbiraganye wano ku YouTube channel yange, ensonga ezirimu okubeera nga omukyala akubibwa oba omusajja yenna nga akubibwa sitira kubeera nga mbiraga. Naye ng'empizo yazifunye ne bamuyisizaamu awo empi we yakanulidde awo ebiiso ne bamuyisaamu empi. Lwaki omuntu akeera ku makya n'ayagala ono ekintu kyolowoozaako n'olyanga n'omutwe gukuluma mazima ga Katonda. Omuntu gw'obeera naye, omuntu gw'owangadde naye, omuntu gw'owebase naye n'akeera ku makya n'afuluma naye gwe ng'oli mu kuwoza kimu nedda saakutereddemu mutwa nabadde nkirowoozaako. Just imagine nga nze SMS okera ku makya ng'oŋŋamba nedda saakutereddemu butwa naye ate just nkirowoozaako kuwa obutwa. Ng'okirowoozaako ku ddiiru ki? Ng'otandika otya okundowoolezaako nze ondowooleze gwe okumpa obutwa. Okitegeera bulungi nnyo. Nzize nga nkola story nyingi nnyo wano ku SMX Media. Kadaama bamuwadde obutwa, Kadaama afudde kitategeerekese, Kadaama bamugenza omutwala ku ddwaliro ng'afudde, Kadaama bamukoze kino. Naye luusi tubuleminga Abawalabu banene okubeera nti nerabe batuusiza ku bantu abo. Wankatono omulenzi abakubeera nga ddala kituufu obutwa bunywedde afudde. Twandirowoozezza nti ne munnayuganda munne yaabwe muwadde. Nedda kibeera kizibu. Naye twandirowoozezza Abawalabu, simanyi oba yo gyakolera ku mirimu, simanyi bamuyisa bubi, simanyi bikoze bitya, simanyi oba stress, n'ebisigadde ng'ebyo. Bintu bingi nnyo ebiyinza okubeera nga birwayizinga. Oluvannyuma lw'ono omuvubuka singa Katonda teyataasiza n'abeera nga asimattuka eky'obutwa. Naye sooka owulira ate audio enkambwe ezasoose before ng'ebyobutwa tebinaa kubeera nga before ka video ako nga tanabeera nga akakwata zino audio zebagezaako okubeera nga bayogerezeganya ne pulaani y'okubeera nga bamuwa obutwa nangeri ki yasobodde okubeera nga asimattuka okuweebwa obutwa. Audio zino actually kanzu playingire wano audio zino Wana the council's playing as well. Ndakutambuza gweso wadde yakala kompa buto. Kati muwulirize. Gegedde mu musanze alina modropa atudde nga nkomyewo. Kumbe yampadde akantu ndowooza awulidde nga nzigulawo ne yeekweka. Okitegeera nga manyi oba ngenda kukola ki mbuyingira nga biri ebya firimu mbunnyingire mbungwawo wansi adduke. Okitegeera. Naye alabye ssebo nzijja ntudde awo simufudde nako naye nga mpulira omubiri munafu sibitegeera. Kati Mukama wannyambidde nga neka neekweke neefuula ageze mpulirayo n'omukazi byayogera ku ssimu. Maama kazi kagamba amuwadde ekibiki luuku nasobola kiteekamu neekola biki.
Firimu tuzira abasima omukazi awadde ebbaawo obutwa naye biba bituufu omukazi akuddambya ekisiro nga tebalina kyomukoze nno mukiryawo. Baganda bange yaddala omwana yakutte kino ekintu kya dduumu kino ekifuuwa dduumu ekyo aba kyaliwe yamuwadde amagezi n'akifuuwa mu mbi okunywa byalumalaayi n'akiteeka kuba kibadde mu firiigi. Kati nze mpulira mulimu amafutafuta sibitegeera kamumanyi ebyokunywa bye Saudi ŋŋambira kirabika byekyanzeemu olubuto olunnumye ne lutereeramu awo kati ne luddamu nga ne lutereera. Ngeri gye nninayo pate eya Sunday Vibes ati mbadde nnyambala nga wano omukazi ejjera nkoze ebyekisiru ate mulaba akukuta ku ssimu nga akansooke neekweke sijja kgenda nenzigulawo olujinga agenze neekweka muliddeyo wana ssebo ganyedde ecupa eri wano yagimazeewo kibiti mwana abakazi boyi mbegendereze andi wano ndi munafu simanyi kigenda kuddako oze ebibulaka siidi era webulawo omanya omukazi yandiddewo. Ongambye nakutte girasi ombuziza nakutteka ku girasi ate buli era nomugamba imbu ecupa kiri wano akimazeemu n'omulagirira n'edduumu oyo engeri gye bamukozesa nti ofuna pesticide abimugambe ofuna pesticide bwekuge wano nti nowakutte girasi ongambye nakutte girasi ombuziza nakutteka ku girasi ng'ate buli kimu obedda nkiwulira okitegeera wulira it wasn't before ekyokunywa nakirese wali ogamba kyabadde wano wulira kati akakabanga kenageze mu Bakala nakomyewo munju nga temunya pesticide ngambo kyati nobadde ofuuyira ebigenda nanyedde ebyo bintu wulira nyabo soko wulire nanyedde ebyo bintu nampulira mulimu amafuta okitegeera kati genda ku deportation kya kuba musaze ng'okwekwese mu ndulo nombuuza ayo oke lwaki ombuuziza ayo oke emirundi ebiri badde kubira lwaki obadde kwekesa oyingidde mu ngeri newekweka mu ndulo wabadde obutwa ali atya lwaki obadde wekwesa mu ndulo nyawo badde ate bebaka mu ndulo nogenda mu ndulo ngensaba gitadde wabwere badde wali nga temuli kirimu kati wenfulumye lwaki oyizidde eddoboozi nti ecupa kiri wano akimazeemu nana nagamba nze ekagende mu ddwaliro bamukebere obutwa bubeera mwebuli n'afa nze tobinteekamu sisse muntu odiyo yagisindise nera emirundi ebiri wemusindikidde message ng'amanyi yeggwe ne mugamba is ear sick saa zino mpulira kamunguluze nana yeegaana ayogera na byamaanyi ekitegeera ezo zezi odi ezidiridde oba olutalo nga we lubadde ng'agezaako okubeera nga annyonnyola okusinza ku muwala ono bannanga ate twegendereza ennyo n'emikwano gye tusembeeza mu bulamu bwaffe ate twegenderezenga nnyo mikwano gy'abo abantu baffe oba abaagalwa baffe girlfriend walina kyaliwe tababeera we bati naye nga kyaliwe gw'ogenda ku page ze ebintu bya posting olaba tebali badde nga bakwasagana na muntu wo oba ng'ebintu mikwano gya mikwano kubanga katono yenayina ne pulaani y'okubeera ng'awoona obutwa mukwano gwe yamupushinze n'amugana nedda kisoboka gekolawo oti funa dduumu kwata ebyokunywa byo biteeke mu dduumu oyo asobola okutta omuntu no naye nakigezaako omusajja wattu ali mbweraliikirivu okubeera nga saawa yonna obulamu bwe bwandikomekerera kubanga nera obulamu bwe si bulungi story eno ngenda sigala ngikolako follow up gwe kyolina okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigaddeyo bitulekere ngikoze ninamu kasenyiga naye newaddeyo okubeera nga mbaweereza so oba ninamu kasenyiga oba sirinamu kasenyiga no SMS media tujasigala tukikuba kankusaba subscribinga mwangu nongo ogusoose onyigere notification bell tujja kwanga missing updates naddala ate ng'era agise bugwawo aguddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku wewe naayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinesi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane